أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده وجعل بينهما مودة كما قال المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ntwalo musa guno okubala musako mwe nabali ku Salam TV ne kyamusa singo kuba kyekitibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagala bange nga bulijjo onakola tugenda kwejjukanya ku musomo ganti obufumbo buyimirirawo na busobozi nga tutambula kwa hadisi w'ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Omuntu yenna ayina obusobozi yateekeddwa okuyingira mu bufumbo. Omuntu yenna ali willing okutuukiriza ebyo ebitambula oba ebitambuza obufumbo yateekeddwa okuwasa okubeera nga afumbirwa. Lwaki twese topic eyo olwaleero omulembe gwe tuwangalyako olwaleero abatalina bisaanizo bangi okuyingira mu bufumbo ne beefuula abafumbo obufumbo butabanguse. Abatalina bisaanizo bangi abatateekeddwa kubeera nga bafumbo olwaleero obayingidde mu bufumbo obufumbo ne buggwamu ekitiibwa. Waliwo ebintu bingi we tubyogerako ebikola obufumbo era nga bye bikulembera nga tunatunga ekintu kyonna waliwo ebikulembera. Kigambo obufumbo kinene Allah subhanahu wa ta'ala kyava yakiteekako endagaano. Ibada zonna ze tukola nnyingi tetuzikolako ndagaano. Agenda e Makka tolina ndagaano gy'okola kuleka okutereeza enniyayo n'okuba ne ssente za halali. Agenda okusiiba oleeta nniyayo awazzako oleeta nniyayo n'okuba nti oweza ne swabu n'atoola shahada otereeza mutima gwo okukkiriza nti Allah yasaana okusinzibwa ne Nabi sallallahu alaihi wasallam omubaka weera mudduwe. Ibada zonna tuleeta nniya naye ate ibada ey'obufumbo yo omuntu ekolebwako endagaano. Ekintu ekyo kinene nnyo n'olw'ensonga eyo hadisi tugenda tutambuzaako olwaleero nti man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Nabbi yagamba ayina obusobozi y'aba afuuka omufumbo oba mwami oba mukyala. Naye olwaleero tutunuulira abantu balowooza obufumbo kiryawo okwegatta kwa mwami na mukyala. Okwegatta kw'omwami n'omukyala kye kisembayo mu bufumbo. Waliwo ebintu ebikola obufumbo omuntu okubeera omufumbo omwami oba mukyala kiri kye kisembayo. Ng'etulaba omuntu ateekateeka okufumba enva. For example, singa omuntu akera kumayaga agenda kufumba enva oba za nnyama oba byennyanja, waliwo ebintu by'alina okukulembeza okufumba enva. N'agula ennyama ng'ennyama, n'agulyamu ennyaanya, obutungulu, reiko, byonna ebigenderamu ebirungo, karoti, green pepper byonna n'abiteekamu. Kati enva ezo singa azifumba bw'atyo n'atateekamu munnyo, enva ezo ziba teziwooma. Oba singa azifumba bw'atyo n'ateekamu omunnyo ne gukaawa, enva aba azoonoonye. Kati n'obufumbo okwegattako omwami n'omukyala tukitwala ng'omunnyo gwe gusembayo mu nva. Naye nga waliwo ebyakulembedde okukola enva, omunnyo ne gusembayo ga nti enva ziwoomye oba enva zaayonoonese. Nabwe kityo bangi abayingidde mu bufumbo nga tebalina bisaanizo bibayingiza mu bufumbo, obufumbo ne buggwamu ekitiibwa ne butabanguka. Abantu bangi tebalina bisaanizo bibayingiza mu bufumbo, abaana ab'obulenzi n'abawala oba abamu abaami n'abakyala. Lwaki? Kubanga tebalina bantu bababuuliridde oba babateeseteese kubategeeza kiki kye bagendamu. Tebalina muntu yenna abateekateeka n'okuba preparinga kubategeeza kyekyo kye bagenda okubeera nga bayingiramu. Omuntu afuna atya ebisaanizo ebimuyingiza mu bufumbo? Awo tujja kutunulawo mu maaso inshallah. Omuntu ofuna otya qualification ezikusoboza okuba nti kati gw'osaanidde okubeera omufumbo? Abantu balowooza ebintu bingi. Omuntu yenna singa aba atandise ekintu ng'akyagala kisobola okumunyumira n'atambula nekyo ebbanga ddene oba ne kifuuka n'omulimu. For example, omuntu ayinza okuba ng'ayagala nnyo okuyimba era ne bamuyigiriza okuyimba n'anyumirwa okuyimba amaliza gufuuse mulimu. Oli ayinza okuba ng'ayagala nnyo omupiira n'asamba ng'omupiira ne bamuyigiriza omupiira n'amaliza olw'okuba agwagala ne gufuuka omulimu. Kati nabwe ekyo n'obufumbo busaana nnyo okwagazisa abaana abalenzi n'abawala nga tubaagazisa ebyo ebirungi ebiriyo n'okubayigiriza butyo basobola okubangala mu bufumbo sobola okubeera nga tutambula. Biki ebitabudde obufumbo? Buli muntu asobola okutandika ne weebuuza lwaki leero obufumbo butabanguse? Kubanga abantu tebalina bisaanizo oba busobozi busobola kubeera nga bubabeeza mu bufumbo. Mubiresa abantu obufumbo bw'okubeera nga butabanguka tuyinza okiyita muzungu kita values
emigaso n'obuvunaanyizibwa. Buli sayidi yonna omwami n'omukyala otemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Obufumbo buyonoonese ne butabanguka ne buggwamu ekitiibwa ne bujjamu ensasagge. Lwaki omukyala alina obuvunaanyizibwa obumukakatako ng'omukyala, buli kalica amanyi byateekeddwa okukola ng'omukyala. Kati abakyala bwe babisuddewo olwaleero obufumbo buzzeemu obuzibu. Omwami obuvunaanyizibwa bw'omwami, buli mwami gy'ali amanyi obuvunaanyizibwa bwe, okulaba abantu be banaasobola okubalabirira, okubaliisa, okubajjanjaba, n'okuba nti gwe kamanda avuga steeringi. Wetusudde obuvunaanyizibwa bwaffe, obufumbo bwonoonese. Kati etegeeza mu bufumbo tulakinga values, tewali obuvunaanyizibwa. Ekyo kireese obufumbo okubeera nga bwonooneka. Kati etegeeza omuntu atalina values, atalina buvunaanyizibwa, yandiba tasobola kubeera ng'afuuka omufumbo. Kubanga obufumbo buyimirirawo na busobozi. Kati gwe tosobola tuukiza buvunaanyizibwa bwa bufumbo mu mbeera zonna. Kati gwe toteekeddwa kubeera ng'oli mufumbo. Naye abatasobodde kutuukiriza oba buyingiddemu, obufumbo ne bwonooneka. Ekyo kimu. Ebitabangudde obufumbo, abantu obutatu obukulema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekyokubiri, n'emigaso. Emigaso kwe kubanga osobola okukola ebyo ebitakkakatako. For example, omukyala asobola okulabirira famire y'omwami omuli Nazala ne balamu be, oba babeera nabo, si buvunaanyizibwa bwe, naye mukyala wa mugaso. N'omwami asobola okugasa sayidi y'omukyala mu kuyambako ebyetaagisa, si buvunaanyizibwa bwe, naye mwami wa mugaso. Ebyo obivudde maka gaffe, kwe kubanga leero obufumbo butawangusa. Ensonga ey'okubiri, abaami n'abakyala okuyingira mu bufumbo nga tetulina vision, tetulina kigendererwa lwaki omwami n'omukyala tufumbiriganwa. Ngate Allah ili atugome mu nabisa sallama atugome mu hadisi tutambulizaako omusomo gwaffe, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Awulira nga ayina obusobozi nga mweteefuteefu yabayingira mu mbeera z'okuwasa oba ez'okufumbirwa. Kati abantu tebalina vision mu bufumbo bwabwe. Oli awasa munne nga tamanyi lwaki amuwasizza, n'oli n'afumbirwa nga tamanyi lwaki afumbiddwa. Obuuza omwami n'omukyala naye weebuuze lwaki nnawasa, gwe yawasa. Neyafumbirwa naawe weebuuze lwaki nnafumbirwa. N'ateekateeka okufumbirwa weebuuze lwaki njagala kufumbirwa. N'ayagala okuwasa weebuuze lwaki oyagala okuwasa. Ekibuuzo kinene. Omuntu kyalina okumala okwebuuza n'ofuna ansa nga ggwe n'ogaa kati kannyingire mu kintu kino. Era ogambe buno obufumbo bwennyingiramu ye obufumbo kye ki? Omuntu weteekeddwa okutegeera obufumbo bw'ogenda okuyingiramu kitegeeza ki mu mateeka g'Obusiraamu? Sharia yakyogerako etya? Obufumbo ibaada. Kati omuntu singa ategeera nti obufumbo bwayingiddemu ibaada, ayina okubeera omugumiikiriza nnyo n'ategeera nti bufumbo gye ŋŋenze teriyo ibaada mu nsi etaliimu bisoomooza. Si bizibu. Buli ibaada yonna erimu ebintu ebisoomooza, erimu challenges, ne si bizibu. Omuntu eyasiibye alumwa enjala, ennyonta n'emuluma naggwamu amaanyi, eyo challenge gyasanze mu kusiiba, naye si kizibu. Agenze Makka aleka business n'aleka abantu n'aleka family n'aleka ensi ye n'agenda n'abeera mu bulamu obulala, eyo challenge gyasanga obulamu bwatamanyidde, eyo challenge bisoomooza, naye si bizibu. Buli ibaada kitukola erimu challenges, naye si bizibu. So totuulangawo n'obuulira omufumbo nga agumiikiriza ebizibu bya oyina kugumiikiriza challenge ezo z'osanze Allah jalla wala asobola okuwaamu ejjana, kubanga tugambye obufumbo ibaada. Era omuntu yenna alina w'omala okuwasa oba n'ofumbirwa, ibaada yonna gy'okola ggwe omuwuulo, otalina mwami oba otalina mukyala, ezitowa 50%. Byonna by'okola n'ogenda e Makka n'osiiba n'osaddaka n'okola ki, byonna biba biteeka ku minzaani bizitowa 50%. Kati omuntu yenna Allah gw'awadde omwami oba mukyala n'akeera ku makyanga Allah amuwadde obusobozi obumingiza mu bufumbo, n'afumbirwa oba n'awasa, ibaada obukkiriza bwe Allah abujjuza ne buwera 100%. Kati okuwasa kukka ibaada y'obufumbo ezitowa 50% ku bukkiriza bw'omuntu. Katuwasa lwakuba nti okuwasa ibaada, era ntuwasa okujjuliriza obukkiriza bwaffe oba eddiini yaffe. Kati ebyo byonna bisaana okubitunulamu, naye nga tulina okubeera nga tulina obusobozi. Omuntu twandikuumye tutya abantu bamaze okufumbirigana, omwami n'omukyala, okusigala nga musobola okusigala nga mwagalana. Kubanga Allah jalla wala mu bintu byerayira ebinene yagamba yatukolera obufumbo. N'agamba mutukolera obufumbo mukirimu okusinkanya omwami n'omukyala, yagamba waja'ala bainakum mawadda wa rahma. Allah wakati wa mwateekawo okwagala n'okusaasirigana. Kati Allah tumusabye tutya era tukoze tutya nze naawe abafumbo n'abasuubira okubeera abafumbo okukuuma wakati w'abafumbo ababiri nga baagalana. Olina b'osanga nga bawangadde emyaka mingi naye nga buli muntu akyategeera munne. Olina b'osanga bafumbira omwaka gumu nga balemaganiddwa nga tebategeeraganye. Katukuuma tutya okwagalana wakati w'omwami n'omufumbo. Tutunulye ebintu bisatu. Ekirala tukyogeddeko.
buli muntu tuyogedde ku nsonga bbiri twagala okusigaza nga kwati waffe omwami n'omukyala waliwo enkolagana tukuume buli muntu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ekyo kinaabeera mu bafumbo ababiri munatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bijja tuyambako okusigala nga wakati waffe waliwo laavu wakati w'omwami n'omukyala ekyokubiri buli muntu okusigala nga tukuuma ebyo bye twalagana nga tugenda okufumbiriganwa ye vision yaffe kyekigendererwa kyaffe wakinze naawe nkuwasizza walwaki tufumbiriganiddwa tuba n'ebigendererwa tufumbiriganwe tukulaakulane tuzimbe tukole tuzaale tulina ebigendererwa bigaze ate biwanvu kati omuntu wafaayo ennyo nga ajjukira bye baateesa ne munne olunaku lwe basinkana bifo bwe basinkana oba communication gye baakola n'amusuubiza byanakola singa buli muntu abikiipinga tusobola okusigala nga wakati waffe waliwo enkwatagana n'okwagalana ne tutambula okugenda mu maaso then nga tukuuma vision yaffe tugenze tutya mu maaso ensonga ey'okubiri ebikuuma abantu mu maka gaabwe nga baagalana nga basobola okusigala nga batambula amaka okubaamu eddiini amaka kasagabulamu eddiini weppa obufumbo poteya katufube okulaba nga mwami n'omukyala tukuuma eddiini mu maka gaffe eddiini wenaabula wakati w'abafumbo ababiri mu bufumbo bwaffe tetugenda kusobola kuwangaala ensonga ey'okusatu ey'okuna ekuuma amaka ne gasigala nga galimu love nga muntu akyasobola okwagalana okukuuma secrets z'omu maka okukuuma ebyama by'omu maka amaka gonna gayeebuuse gaweddemu ekitiibwa gaweddewo omukyala obutagumiikiriza ku ebyo challenge zasanze n'agenda n'aswaza omwami we waabwe bonna buli gwasanza mbuli obunafu omwami bwayina olusi n'omwami okuyogera obunafu omukyala bwayina ewaabwe kati bagenda okumaliza buli muntu okutegeera nti omwami yakwogerako oba omukyala ekiddira obufumbo buba bulina kuggwawo nibo basigala nga bakyawangadde bonna olw'empaka laavu tewaba kuba buli muntu takyesiga munne olw'ebyo byamwogerako mu bantu ab'enjawulo ekibalemye okusolovinga nga muli babiri temusobola kingizaamu okusobola ne mukisolovinga so omwami n'omukyala buli muntu waali mu abafumbo n'abapulaninga okubeera abafumbo tufube nnyo okulaba nga tusolovinga issues zaffe nga tuli babiri just twebuuze ku balala twongera mu magezi ffe tulowooza bwetyo okutambula g'otuwa amagezi ki g'olina otwongeramu naye ensonga kasasukka abantu basatu obufumbo laavu ekendera oba okwagana wakati w'abantu ababiri ebyo byonna tulina okubitundira mu bufumbo tusobole okubeera nga obufumbo tubuyimirizaawo nga tulina obusobozi naye obwo bwonna busobozi ebyo byonna tuyitamu okusobola okusigala nga tuli bafumbo ekyo tukimala tulina okwebuuza tukuzizza tutya abaana baffe okubeera abalongoofu abaana be tukuzizza mu bufumbo bwaffe obwo bwe tubaddemu obulimu obusobozi tubakontrolinze tutya babeere abalongoofu byonna byetaagisa busobozi kyetulage nti obufumbo buyimirawo na busobozi tojja kusobola kontrolinga mwana oyo omukuze mu nkuze esinga okuba ennungi nga tolina busobozi alina okusoma olina okuba nga omuwa ebyokulya nga tosobola kubba byabaneiba wadde ogenda okubasaba alina okukula n'empisa alina okubeera nga asobola okutuula ewaka alina okusobola okukuwuliriza ebyo byonna ajja kukuwuliriza ng'alina kyakwetaagamu katujja kusobola okukuza omwana nga mulongoofu era tulina okubuuza tufunye tutya abasajja abatuufu abakyala abali eyo baagala kufumbirwa naye buli muntu alina ansa muntu enfunye ntya omwami omutuufu ow'okufumbirwa oba nfunye ntya omukyala omutuufu ow'okuwasa naye abakyala musinga challenge oba abasajja ffe tugenda n'oyogereza omunogayo gwenjagala naye gwobeerawo ng'olinda ali kwogereza nti yakutwala naye kati abakyala abalina question eyo mu bwongo bwabwe nfunye ntya omusajja omutuufu nga tuggyeko bino bye tulobako olwaleero tuyinza okuddako nti yazimba bangi bazimba naye ng'ayinza okuba nga si mutuufu tuyinza okuga nti alina omulimu bangi balina emirimu naye ayinza okuba nga si mutuufu tuyinza okuga nti alina n'emmotoka oba alina n'ekidduka bangi balina ebidduka oba alina piki ye oba ggaali ye naye ayinza okuba nga si mutuufu tuyinza okuga nti alina okwagala omwami oyo alina nnyo laavu naye ayinza okuba nga talina ddiini nga talina mpisa nga talina bugumiikiriza nga tategeera Allah challenges nyingi kati buli mukyala yeebuuza ali nfunye ntya omuntu omutuufu ebyo byonna ayinza okuba nga abirina kati bwe tubivuddeko biri ne tutunulira obwo obufumbo era buganya okuyimirirawo omukyala oyinza obutamubuuza wadde gwe yamuwasa edda nti onjagala naawe omukyala oyinza obutabuuza mwami nti onjagala tunuulira butya bwakuyisa ebintu ebitutta abantu mu maaso ne bawangaala biri ebintu bisatu enneeyisa zaffe munno omuyisa otya gweomukyala oba omwami oyisa otya mukyala naawe omukyala oyisa otya mwami wo ekyokubiri ennimi zaffe omukyala omwami wo omwami ocommunicatinga naye otya naawe omwami omukyala ocommunicatinga naye otya communication wakati w'abafumbo ababiri ebyo byonna byonna bye bisobola okututwala mu maaso ekyokusatu ebikolwa byaffe omwami biki byokola ewaka ebyo ebisikiriza omukyala oyo asigale ng'akwagala
asigale nga mukyasobola okutambula mu bufumbo. Ebintu ebyo bisatu bikulu nnyo, buli muntu bikuume mu bufumbo bwo. Enneeyisa yaffe, ebikolwa byaffe n'ebiyita ku nnimi zaffe, communication gye tukola wakati w'abafumbo ababiri, ebyo biyimirizaawo obufumbo oba bimenyeewo obufumbo. Kati abatabisobola bikontrolinga bulungi nabyo biri mu busobozi. Ekitegeeza obufumbo tebusobola kuyimirirawo ng'enjogera yombi eri munno, ng'enneeyisa yombi eri munno, ng'ebikolwa byo bibi eri munno. Obufumbo poteya tebusobola kubeera nga buyimirirawo. Empisa gyakuyisaamu, enneeyisa gye yeeyisaamu, ebigambo byakwogera kuba bya communicatinga naawe bye biraga nti ono omwami anjagala oba omukyala anjagala. Buli muntu tunuulira omukyala gw'olina oba omwami gw'olina, biki ebyabafuulwa ab'omukwano ne mwagalana. Buli muntu ddayo onoonyereze omukyala gw'olina oba omwami gwe wafumbirwa, biki ebyabafuula ab'omukwano ne mwagalana. Wa gye wamusanga, mu kifo kyo wamusanga, era mwali kuki, biki ebyo byabagatta ne mufuuka ba mukwano ne mwagalana. Ekyo buli muntu ddayo kyebuuze, kubanga obufumbo buyimirirawo na busobozi, naye biki ebyabagatta ne mwami oba ne mukyalawo ne mwagalana. Ekyokubiri, biki bye mufaanagana. Omwami n'omukyala yagalagaana nga mwagala okubeera mu bufumbo musobola okutambula mugendeko mu maaso oba muwangaleko akabanga akanene, mulina okubanga mulina ebintu byemufaanaganya. Buli omu n'abanga mulina ebintu ebibaawula temusobola kuwangaala. Kyobola temusobola kubeera mu marriage nga ganze ndi mukristaayo nagenze ndi musiraamu, temusobola kuwangaala kubanga mulina ebibaawula. Mulina okubanga mulina ebibagatta. N'olw'ensonga eyo gwe yasinkana muno n'omufumbirwa ne mutambula mu bufumbo bwammwe, biki bye mufaanaganya naye, biki ebibagatta, beera ng'obyebuuza. Buli olaba nga mulina ebibagatta ne bimufaanaganya, mulina chansi 95 ez'okuwangaala. Omwami oyo ebibagatta mwenna mwasomako, mwasinkana bayithayo mu ssomero gye wamusanga oba ku university. Kati ojja kusanga omuntu eyasoma n'ataasoma nga basinkana omwana asobola okuvuma munno obujega. Nakyo kibalemese. Osanga alina eddiini ennyingi nga gwe yafuna talina ddiini wadde era bayinza okulimaganwa. Osanga ali mu kilaasi eyawaggulu nga giweyasa oba gwe yayasa oba gwe yafumbira kilaasi ye wansi, balina ekibaawula distance nene eri wakati waabwe, era nabo balemeddwa obufumbo. Munno gw'olina mukyala wo oba mwami wo, biki ebibagatta? Kugenda autu, mwasinkana autu, ombanga mwina munyumirwa okugenda autu, era bayithe muyinza okuwangaala. Munyumirwa nnyo okukyakala okugenda okulaba katemba, munyumirwa nnyo okugenda mu bivulu oba okugenda wa, ebyo mwenna munabanga mubirina, ate era muyinza okuwangala mu mbeera yammwe kuba mwenna entegeera yammwe yeeyo. Naye singa entegeera zaawukana, onayagala Qur'ani ate gwe oyagala genda mu kaliyoki, oyagala kulaba firimu ate oliye wa mupiira, biki ebikugatta n'omuntu gwe wafumbirwa? Ekyo kikulu nnyo, kiyambyeko abantu bangi okusigala mu bufumbo bwe, kubanga omuntu gw'onoonya. Tukyali ku kibuzo ky'omukyala yeebuuza ani gwe nteekeddwa okufumbirwa, omwami omutuufu ye aliriddawa? Omuntu gw'onoonya bw'ofuna omukyala nga temuyina bibagatta oba bye mufaanaganya naye, naye w'ofuna omwami nga temuyina bibagatta oba bye mufaanaganya naye, kizibu nnyo okuwangaala. Era ne wayitawo emyaka musobola okwawukana kuba temuyina bye mufaanaganya, temuyina bibagatta. N'olw'ensonga eyo gwanoonya omwami ow'okuwasa n'oyo anoonya omwami omukyala ow'okufumbirwa, olina okubanga aliwo ebintu bye mufaanaganya n'oyo gw'oyagala. Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'alina eddiini ng'atya Allah n'agenda n'awasa omuntu nga mwononefu, kubanga abatamwagala balina ekibaawula, badda nga oli mulala naye mulala. N'olw'ensonga ebyo muntu awulira nga olina omuntu gw'onoonya nga mutuufu mala gukwezuula, wallahi wobanga oli mutuufu Allah agenda kukuwa omutuufu. Wobanga oli wa mazima Allah agenda kuwa amazima, woba oli mudani Allah agenda kuwa munnaddiini, woba oli mwesimbu Allah agenda kuwa omwesimbu. Kati buli muntu oyo gw'oli naye ebiseera ebisinga batera okufunagana nga buli muntu afaanagana ne munne. Omusajja olina okubeera ng'ojjukira biki bye mwayogeraganya n'omukyala wo olunaku lwe wamulaba. Abakyala Allah mbisinga obbawa bajjukira nnyo ebigambo ebyo bye twogera nga twatandika okubasinkana, obanga omukwana obanga muli mu lujja lwa kitaawe oba olunaku lwe wamusinkanaganye nti ogenda okuwasa. Abakyala mu bintu bibulamu bwe bateerabira bye byoyogedde. Kati abasajja tugezeeko nnyo okutuukiriza ebyo bye tuba tubasuubiza nga tumaze okubafuna. Buli bw'otuukiriza ebyo bye mwayogeraganya ne munno nga musinkanye musobola okuwangaala. Webikulema wadde wayisewo after 30 years era mwawukana. Kati abaami tuddeyo nga tubeere ne vision bye twasuubiza abakyala baffe nga tubawasa, kubanga bye twabalabamu nga tulaba bifaanagana nga bikwatagana okusobola okugenda nabo mu maaso, tubituukirize tujja kusobola okuwangaala. Tunabyawukanako wadde tuwangadde nabo emyaka 2 oba 3 tugenda kwawukana.
obufumbo bw'abantu bufa ku ntandikwa tebufa mu makkati oba ku nkomerero abatasobola kuwangala omukisinkana bwe muti otandika okulaba obumogo munno bw'alina gonono tasaala atenze eri waswala muyinza okulemagano ono tayagala kula atenze njagala mukozi muyinza okulemagano ono tayina mpisa tawa abantu bange ekitiibwa tenjagala nyobo ekitiibwa muyinza okulemagano kati byonna ebinasobosa batwala mu bufumbo ebiseera ebisinga tubirabirawo obufumbo bufa ku ntandikwa si ku nkomerero buli muntu olina okuddayo weebuuze omukyalo ono namusanga asoma Qur'ani ne mwegomba kati Qur'ani obanga gye weegomba ku mukyalo oyo oba lwa ddiini ye wanaatuuka mu makaago ne mukuuma eddiini eyo nga ye yabagatta Allah ajja bakwatako mutambule kuba mwasinkana lwa ddiini omwegomba lwa ddiini era naye wanaakwegomba lwa ssente gwe omwami omukyala n'akufunira okuba olina ssente nnyingi wallahi we ziri ggwawo era ajja kukwata ekkubo mwawukane kubanga ye yakwagalako ssente si ndabikayo si ki ekyamuleetewo zaali ssente era temujja kusobola kutambula so buli muntu kyasinkanye n'omuntu at first kyemusobola okucommunicatinga naye ekyo ekibagassa ekyo ku ntandikwa wemukikuuma musobola okuwangaala abasinkana nga omuntu amulabye lwa ddiini lwa kusoma Qur'ani lwa busiraamu bw'alina lwa mpisa era wetuuka mu bufumbo ne bazikuuma bawangaala ekirala olina okubiza nga bazadde baffe baatugatta waliwo abali mu bufumbo naga taata wange nanda batya nga nfudde gye yanfumbiza waliwo omulenzi agana n'agoba nti omuwala oyo nga taata yamumpasiza wa mukwano gwe kati singa nabo bakuuma ekyo kyokka nti bakadde baffe baali ba mukwano ne bavaamu ensonga eyatufumbiriganya ne tubeera babiri ne bakuuma ekyo era batambula omba bwasinkana lw'amasanyu munonye couples mu ggwanga mweziri baserebu mwe balinga bonna bayimbi nga bafumbire olwokuba bonna bayimbi bafaanagana bayina ebibagatta era osanga sometimes batambudde bayina ebibagatta era bye byabagatta osanga batambudde kati ogaba nga gaali masanyu gwe gabagatta oba byanfuna era namusobola okutunula ebyenfuna byammwe nemuga nti anze namuwasa lwa bukozi osanga omukyala nga yafumbira omwami lwa bukozi oba omwami nga yawasa omukyala nga omukyala wange mukozi nnyo nga mwagalako obukozi ebbanga omukyala lyanamala nga akyakiipinga ekyo nga mukozi bagenda kuwangaala era bagenda kugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo tukyali ku kibuuzo kyekimu twagambye obufumbo buyimirewo na busobozi kati gwe wenna eyeepikira omuntu ayagala okufuna omuntu gw'owasa oba gw'ofumbirwa olina okutunulira ebintu bino emmanga gwe wenna alina gwe weepikira gw'oyagala okuwasa oba gw'oyagala okufumbirwa olina okumanya kiki ky'oli gwe kiki ky'oli gwe omusajja ayagala okuwasa kiki ky'oli ozitowanga gw'oyagala otegeeranga bw'ategeera osobola okukola nga ye bw'ali ekyo kireetedde obufumbo abantu bonna bonna okutabaka nekireeta nekijja obusobozi olwobufuuso atalina busobozi ku nsonga gy'oyagala gwe kiki ky'oli omusajja addayo kyebuuze naawe omukyala ayagala okufumbira omuvubuka nga gwegomba n'omuwala ayagala okuwasa omukyala nga gwegomba ddayo weebuuze kiki ky'oli mu byenfuna ne mu ndabika fe abasajja ddayo weetunye nnyo kiki ky'oli mu byenfuna ng'oyagala okuwasa oyo omwana w'omugagga gw'oyagala gw'oyimiridde otya oba mu famire kale ekusingako kuba ze tulina okunoonya naye gw'oyimiridde otya osobola okumugoba oba osobola okumukoppako kiri kye bali naawe nekisitula mu ndabikayo olabika otenza obukanga endabikayo ndala naye nga gweweepikira tasobola kukukkiriza olw'endabikayo kati buli muntu ddayo weenoonyereze kiki ky'oli mu ndabika ne mu byenfuna ekyokusatu kiki ky'osobola waliwo ebintu by'otasobola teweepikira mu bufumbo ky'otasobola tugambye obufumbo buyimirewo na busobozi kiki ky'osobola fayini oyagala kufumbiriganwa omwana oba oyagala okuwasa omuwala naye gwe kiki ky'osobola kyekigenda okuyimirirako obufumbo bwammwe kubanga okyekakasa nti ddala ekyo nkisobola kiki ky'olinawo togenda kuwasa mwana we nga tolina ky'olina yadisi gyetutambulireko manisita aminkum albaa falyatazawwaj obufumbo buyimirewo na busobozi kati gwe kiki ky'olinawo ekyenjawulo tulekeraawo okuwasa naye nga tolinawo kyanjawulo kyonna fuba okulaba nga abasajja bakola ebintu basomeeko bye bakola n'engeri batamuzaamu obufumbo bwabugaye anze kati sente njagala nkolewo ekyenjawulo abasajja bempanga nabo ku kyalo kye batakola oba mu famire yange baganda bange kye batasobola kukola oba abasajja benda abasinga kye batasobola kukola kiki ekyenjawulo ky'olinawo obufumbo buyimirewo na busobozi abasajja tuddeyo nnyo twebuuze wadde oli mukyala nga naye wafumbirwa wakulira wa oyinza okuba akulira eri obwongo bwo bulabira kumpi ate gw'oyagala okwetekako alabira wala gwewakulira wa era wakulira mu famire ki bakuzaala mu famire ki famire gy'ovaamu ezitowa kyenkana ki bakuzaalirawa byonna byonna bimatalinga mu bantu abagenda okukola obufumbo bimatalinga mu busobozi
nyingira mbufumbo buno naye nabusobola obusobozi bwange nzitowa yange ndabika yange kyendi enkuza yange ensoma yange enkola yange bwennyimiridde financially obuzito bwange nsobola omuntu oyo gwe ngenda okwetikka ebyo byonna binaba tebabitunuulidde obufumbo buzzeemu ensasagge wakulirawa ozitowa otya bakuzaalirawa family yamwe muzitowa kyenkana ki ne family gyoyagala okugendamu wakulira mu bulamu ki nakyo kimatalinga kinene waliyo obulamu obw'okugumiikiriza n'ekiriwo oba ekifunise nga life gye wakuliramu yakugumiikiriza bulamu busobola okutambula n'ekyo kyemufunye oba kyonna ekirabiseewo waliwo abalina life gye bakuliramu nga yakusuubira bali awo babeerawo ne basuubira ne kitalabika n'enkya ne basuubira ne bamalako wiiki nga basuubira kufuna naye nga tebafuna kati gw'oyagala okuwasa yakulira mu famire y'emu n'eyiyo gwe ey'okusuubira oba mwawukana waliwo abakulira mu life amaka ge bakuliramu nga gali mu life gassanyu nakweyagala kati omuntu oyo gwogenda okujja mu maka gali ag'essanyu n'okweyagala osobola okumumaintaininga asigale nga yeeyagala era ng'alina essanyu obanga oli mukyala nga kulya maka gakutetenkanya ozze mu maka agalimu essanyu n'okweyagala gakuume obufumbo buyimirawo na busobozi waliwo abantu abakulya mu nibamu nga bwakuyiiya kutetenkanya naga kati naye njagala mpase ngende mulamu bw'okuyiiya n'okutetenkanya nedda obufumbo buyimirawo na busobozi olina okwebuuza omusajja agenda okuwasa kiki kyosobola ne kyotasobola era obigambe ne muno obere open kiki kyosobola ne kyotasobola obunafu bwo buliridda wa mugenzi obunafu bwange wano ndi munafu mu kino awangale nawe ng'akumanyi amaanyi go galiridda wa wawe bakutiira wooli ewenjawulo ku basajja abalala ozitowa kyenkana ki mu byonna omusajja olina okwetunya ozitowa kyenkana ki oyinza okuba nga ekito kimanyi neki kyozito omulaga nti musajja omukino muzito oli muyivu oli mukozi oli mugagga olabika bulungi olina amaanyi oli mugumikizi oli munnaddiini ozitowa muki gwe olina okuba nga omusajja weetenga naga mutuufu ku kino omukyala alina okugumikiza n'abeera nange olw'enzitowa yange abasajja tweyongere twemanye kiki kye tuli nga bwe tumanyi sayizi z'engatto zaffe n'engoye ze twambala ekireese obuzibu ensasage mu bufumbo bwonna kwe okubuyingiramu nga tetulina bisaanizo wadde obusobozi ebizibu bizze mu society n'olw'ensonga eyo bwe musajja gwe wenna agenda okuwasa manya bw'ozitowa manya sayizi yo nga w'omanyi sayizi z'engatto z'oyambala n'olugoye lwo lw'oyambala teri muntu atamanyi sayizi y'engatto gy'ayambala nga w'omanyi sayizi y'engatto gy'oyambala manya omukyala gw'oteekeddwa okuwasa n'obusobozi bw'oyina nawe omukyala afumbirwa tunuulira omwami gw'ofumbiddwa otegeere obusobozi bwe ne sayizi ne levo mwali omusabe byolaba nti byasobola leka kumusaba byatasobola bye bivuddemu obukumpanya n'obubbi wetunaategeera sayizi zaffe n'obusobozi bwaffe bwe tuyina tusobola okubeera mu bufumbo ne tuwangalako ne bannaffe akabanga akanene kuba buli muntu ategedde kyasobola awasajja kuwasa gwasobola n'afumbirwa ajja kusobola ajja kufumbirwa okugala nti ajja kusobola okumaintaininga life ye tujja kusobola okuwangaala ne bannaffe mu bufumbo ebyo singa tunaaba tubitegedde kubanga obufumbo buyimirawo na busobozi hadisi y'olwaleero man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ayina obusobozi y'aba awasa naye obusobozi bwe buliriddawa n'obuzito bwo tufeeyo nnyo abaami naddala naffe abakya okwezuula otegeere gwani tutegeere sayizi yaffe kilasi y'oteekeddwa okuwasa ey'omukyala mu buli kimu kyonna mu bulamu bw'otegeera kilasi yo gw'ozitowa kyenkana ki mukyala ki gw'oteekeddwa okuwasa maka ki gw'oteekeddwa okuzimba oba ogula ntebe z'oteekeddwa okuwa kuba byonna biri mu kilasi naye ekireese obuzibu mu dduniya eno buli muntu okwagala okingira kilasi gy'atali abantu nayagala beere mufumbo nga tateekeddwa kuba mufumbo nayagala awase nga tateekeddwa kuwasa nayagala afumbirwe nga tannatuuka kufumbirwa tukole bye tusobola so si bye twagala awo waleese obuzibu bunene nnyo buli muntu ayagala akola omukolo nga gwe gwe yakola ogwo gw'oyagala naye si gw'osobola buli muntu ayagala owasa omukyala kilasi ng'eri abaavu ku ye naye nga si gy'asobola buli muntu ayagala akola ebinene byayagala naye nga si byasobola tusabe nnyo Allah atuwe emitima gibeere mikufu tukole bye tusobola naye si bye twagala omuntu niwakugamba nga ayagala okola ensobi mugambe nze si yenze I'm not me ebyo sibikola olina waba yagala kukoleza nsobi mugenzi si yenze bw'okugamba okukola ekyo nze awo siriiwo ebyo sibikola
tokkiriza kusuula mu nsobi abantu basudde bannaabwe mu nsobi asobola okuppika okutuusa mu kintu nga kikyamu naye mugende nti nze si yenze gw'olowooza ebyo sibikola kola ky'osobola tokola ky'oyagala ne mu kuwasa kati olwayo we biri bangi balina be baali baagala okuwasa naye si be baawasa wabula oyo gwe wawasa gw'oba oyagala waliwo n'abaafumbirwa bangi ng'alina bye yali asuubira okufumbirwa emyaka negigenda nga gimutema n'embeera n'afumbirwa oyo gwe yafumbirwa gw'oba oyagala wadde gw'oba oteekako okwagala wadde si gwe wali osuubira kubanga Allah gwe yakuwa buli muntu Allah alina kye yamuwa kye yasinga ku munne so buli muntu olina kilasi mwolina okutambulira singa tubeera ano ntwebuuza oba nga tudde mu lukunga netwebuuza fenna tulina wetudde ntandika okwebuuza fenna noga ani asinga munne oba ani atusinga singa twebuuza ekyo ekibuuzo tuula n'abantu 5-6 mwebuuze ku fenna ani asinga ku munne oba ani atusinga ekyo ekibuuzo tewali akirinako ansa singa aba mugezi omuntu omugezi agenda kuddamu akubuuze muki mu ssente mu kusoma mu kulabika obulungi mu myaka ekyo ekibuuzo tewali ansa okulekanga mugezi naddamu n'akubuuza ani asinga munne muki kikyentegeeza mu ekyo ekitegeeza nti ensi Allah subhanahu wa ta'ala buli omu alina kyasinga munne buli muntu alina life gyateekeddwa okuwangaaliramu kati obufumbo tubuyingiramu na busobozi genda owase kilasi yo naawe afumbirwa mu kilasi yo abakyala bo balina chance asobola okufumbirwa ali kilasi ya waggulu naye oba ogigenzeemu gimaintaining ofuba okulaba nga toleeta mbeera zo zokuliramu ofuba okulaba ng'otambula n'abantu b'ogenzeemu buli muntu olina okwebuuza buli muntu Allah alina kye yamuwa ky'oteekeddwa okumanya tewali alina byonna kizibu era tekisi kyangu kukisanga nga yo alina byonna kati oyo gw'ofumbiddwa gw'oba oyagala naye si gwe wali osuubira teri muntu alina byonna buli muntu anoonya ku munne ekyo ky'atalina buli muntu anoonya ekyo ky'atalina teri muntu anoonya ky'alina buli muntu anoonya ky'atalina tewali anoonya ky'alina kyekiva tukeera ku makya omusajja n'agenda n'awasa omukyala n'omukyala n'afumbira omwami buli muntu alina ky'anoonya ye ky'atalina ky'anoonya ku munne nga ye yakirina tewali muntu alina bibiri tewali mumpi ng'ate ye muwanvu noga ate ono ye mugagga ate ye mwavu kizibu nnyo okusanga ebibiri tubeera na kimu noga ate ono ye muto ate ye mukulu ate ye mutono ate ye munene tewali muntu abeera na bibiri buli muntu alina ky'alina ng'omulala takiina ensi Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda bw'atyo buli omu alina kyasinga munne Allah bw'atyo yakola edduniya mu bufumbo buli muntu alina kyalina okweguya ku munne oba buli muntu alina okubanga alina kyasinga ku munne tusobole okubeera nga tuwangana ebitiibwa n'okuwangaala buli muntu n'okweguya Allah bw'atyo yakola amaka abaami n'abakyala tugambye obufumbo buyingirwamu na busobozi kakati oyo omwami gwe wafumbirwa bwe busobozi obwo bwalina gumiikiriza n'embeera mwali yoyo Allah gwe yakuwa gumiikiriza nekyali olina gwe wali oyagala Allah si gwe yakuwa oyo gwe yakuwa gumiikiriza nekyali naawe ayagala okuwasa sooka olabe bw'ozitowa ne bw'ofaanana ne kyoli onoonye omuntu ajja mu levo yo kubanga leero obufumbo bwonoonese omukyala singa akeera ku makya ng'alina ssente nnyingi ezisinga ku musajja oba we bazenkanya tebasobola kuwangaala mu bufumbo kuba buli muntu eyeeguya munne obufumbo bulina okubeera nga waliwo omuntu alina kye yeeguya ku munne amunoonyako ekyo ky'atalina n'ab'emikwano ababiri kizibu okubasanga nga batambula bonna ng'abawala bonna balungi nga bamukwano osanga omulala mulungi nnyo ku munne kizibu nnyo okubasanga bonna balungi nga baba mukwano ngera batambula babiri osanga omulala nga mulungi nnyo ng'omulala si mulungi nga batambula bonna n'omugagga wakwana emikwano tasobola kwagala bagagga banne nnyo bakolagana naye omugagga tayagala nnyo bagagga banne ayagala nnyo abaavu kuba bagenda okulagira n'okutuma ate era be bamuwa olugambo ate era baba n'amagezi ag'enjawulo bagagga banne bakatagenda kumuwa n'omugagga ayagala mwavu kati mbufumbo senga abakyala leero bafunye ssente empitirivu kwe kujooga okunene okuli mbufumbo okuganya obufumbo okuyimirirawo abakyala abalina ssente bayitirivu ndoza 98% bajooga abaami olw'essente zo Allah z'abawadde kuba afunye n'asinga omwami teri muntu asobola kuwa kitiibwa muntu ng'alina kyamusinga oba nga talina kyamwetaagako ne sheekh izosanga sheekh ne sheekh nga bakolagala nnyo nga baagalana nnyo era obasanga baba n'ebyenfuna ebibagatta ono kyafuna ku ono
omuwalimu ayagala oli atamanyi naye gwe ayagala alage nti nange ndi wanjawulo okuggwe nabo oyinza okubasanga tebaagalana basheeku omusanga sheeka akwatibwa munne ensaalwa singa abaamusinga obanga benkana bali ku levo y'emu nabo tebeeyagala n'olw'ensonga eyo ensi Allah bw'atyo yagikola buli gw'oyita mukwano gwo akwagalako migaso gy'olina buli gw'oyita mukwano gwo akwagalako migaso gy'olina akwagala olw'ekyo ky'oli kati abasajja tuteekewo embeera abakyala okutuula mu maka gaffe batuulayo olw'ekyo kye tuli olw'akayumba ke wazimba olw'entebe ezo ze wagula ne sideboard gy'alabako n'ekitanda ku musula banneyo bajangwa nga nti ove wano olagewa batwagalako migaso bwe busobozi obufumbo buyimirirawo na busobozi obanga oli musajja ng'omanyi tolina ky'olina nga tolina busobozi obusobozi bwa njawulo totawaana ogira ogumiikiriza ofune obusobozi ogenda kufuna mitawaana myerere mu bufumbo togenda kufunayo ssanyu kubanga tolina ky'osinga mukyala ate era tolina busobozi buli akwagalako migaso gy'olina n'omwana wo akwagalako migaso era ajja kuwa ekitiibwa ddaddi ajjaga ddaddi baatusabye kino ddaddi baagambye ajja kuwa ekitiibwa naye taata abatatukiza buvunaanyizibwa nga tolina busobozi n'omwana we ayinza obutakubuuza kubanga tolina mugaso gy'ali Allah ne wakujjulya mu nsi omwana akaaba olw'emigaso gino egikutuseewo takaabira kabbuli gy'olaga nti erimu ekizikiza takaabira bunafu bw'obadde nabwo mu ddiini akaabira migaso gino egikutuseewo mugende munoonye abafudde nga bakadde nnyo ng'adde bayamba muyambe wadde abaana be bamuyimiriza baana be be yazaala ne waafa okukaaba kuba kutono kuba tebadde na migaso mingi gy'abadde akyayimirizaawo gye bali kubanga ayinza okuba nga okufa kwe bagenda kugabana mu maali genda onoonye abakadde abafudde bano abakaaba abawoowoola okuwoowoola kuba kutono ku muntu omukadde ng'afudde kuba abadde takyalina migaso naye be bakaabira ennyo oyo yafudde ekibwatukira accident kubanga abadde n'emigaso ng'alina batuusaako obuvunaanyizibwa kati abantu bakwagalako migaso baagala maali gy'olina mukyala bwe akwagalako ekyo ky'oli n'omwana ayagala ekyo ky'oli baagala migaso kubanga ensi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yagikola ya ddiiro ya byanfuna teri muntu alina mukwano mutuufu oli mukwano gwo gw'olina akwagala okufunamu amasulaha tulina abanywanyi bokka naye omukwano gwo gw'osuubira nti mukwano gwo asobola okuba ng'atudde naawe nga mulya naawe naye ng'atuula naawe alye naawe lwakuba aba muyala atuula naawe lwakuba muyala gw'osuubira nti agenda kukwatako omukwano gwa pushing ogende mu maaso akwagalako ekyo ky'oli n'olw'ensonga eyo baganda bange mwenna omusomo gwaffe ogwolero tubadde ku kigamba nti man istataa minkum albaa falyatazawwaj alina obusobozi yaba awasa obufumbo buyimirirawo na busobozi ekikuuma obufumbo migaso na buvunaanyizibwa values kyetumalirako ekikuuma obufumbo migaso na buvunaanyizibwa Allah baawadde ne babituukiriza ne babeera n'eddiini basobodde okubeera nga bakuuma amaka gaabwe ne gagenda mu maaso abalemeddwa okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe abalemeddwa okubeera nga batuukiriza emigaso gyabwe mu bufumbo abalemeddwa okubeera nga bakuuma sekuriti z'amaka gaabwe obufumbo buweddeyo n'olw'ensonga eyo tukubiriza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mufune ebisaanizo ebibayingiza mu bufumbo omuli okubateekateeka nga temunayingira mu bufumbo omuli okubabuulira okubategeeza ki ekyokukola okutegeera nti obufumbo bumugenzeemu ibaada si kubalaata waliyo ebisoomooza n'okuba nti musobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'obufumbo mu ngeri zonna era wowulya nga tusobola tutuukiriza mbeera za bufumbo totawaana kubanga bye bivuddeko ensasagge enkaayana akabasa mu bufumbo okubanga leero obufumbo bwonoonese kubanga leero buli muntu asobodde kubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe twongere buli muntu okufaayo otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tujja kusobola okubeera nga tulina obufumbo obweyagaza hadiisi eyo tugitegeere nnyo tugitunuulire nnyo ebintu by'obusiraamu bibajja nga byonna biteeketeeke tetumala gawasa kubanga okuwasa si kuyisa kivvulu okuwasa ibaada erimu ebisoomooza okuwasa kujjuza ddiini yaffe ezitowe bukkiriza bwaffe buzitowe 100%. okuwasa buvunaanyizibwa okuwasa mulimu ebigendererwa okuwasa mulimu ebitambulirako ebifuula omuntu okuba nti essaawa eyo oli mufumbo twongere okubeera nga tukkiriza obuvunaanyizibwa bwaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tujjukanyiza nabyo olwaleero ebibadde ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala yabisoboseza nitubyogera ebibadde ebikyamu bivuddemu ffe ne shaitaani wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad